tugende omukulu ogamba otya siri bulungi naye adresi yaddeko twogere ku mbeera eri wano amawulire gano gakusanzeewa amawulire gansanze nva ku jahazi era asoose okunkubira mugjeeko mugambe kwe tuddamu okuŋŋamba bintu bya kisiru naawe kakati kyemmaze kwe kubuuza mukyala wange leero lwakumeka leero ennaku z'omwezi mmeka kakati naŋŋamba terubanga lumu naye neŋŋamba afuluzidde ya lumu epo si lumu epo naŋŋamba kiki ekiriwo neŋŋamba bano baveeko esimu endala neddamu nekube naŋŋamba nali nkulimbyeko kakati ate omutima ne gutandika okunkuba kati kwe kukubira mukulu wange manager John naŋŋamba owaayi nange sinaba bitegeera bulungi nekankubire driver wa Bobby kakati nensooka mujjako nenkubira Nubian naŋŋamba munnange Bobby bamukubye okugulu kwonna nemugamba oli naye awo kati naŋŋamba ate nange siri naye kakati ate mwenzi mbadde nakavaako manager John nankubira naŋŋamba bamutwala Nsambya sirinze era bye mbadde nkola byonna wembirese nenjivuga paka Nsambya infact ndabika nze asoosewo ne wano badde nakatuuka ne manager John n'atuuka kaseera katono n'omukulu ne bamutuusiza ne bamutwala mu theatre kyendabyeko nti avuddemu omusaayi mungi naye mukama mulungi abasawo abamukwasaganyiza ne bamukolako ne bamala ne bamutwala okumugjako okumukola bagiyita x-ray so that ebakubye kubanga tebicrakinze magumba sinaba kumanya bulungi ku information eyo saagala amalimbe naye kyensembeeyo nva kwogera naye mukama mulungi azza engulu naye bamutaddeko ekisementi kulo era okutasobola kusitula bulungi ndowooza kukyasanyalade ndowooza kyekyo sinaba kufuna information yankalakalira saagala kwogera byanjwanjwa naye nga ye azza engulu asobola n'okwogera naye alina paini y'amaanyi nnyo mu kugulu akugambyeko nti abasawo basuubira okuba nga agenda sula leero oba nga agenda mumuleka addeyo information sobola giwa public naye nze kyekingumiza omutima era n'okulaba nga nvaayo eri nsooke nzikeko eno wansi nti asobola kati okwogera era ekikulu mu byonna nti akyali mulamu omutima gukuba so kyekyo kyensinga nze okwebaliza Katonda mu byonna twogere mabegako awo nga 7 wadde tuli mu mbeera ya nnaku naye ennaku ziweddeyo ennaku z'omwezi nga 7 tetukyayogera kati nga 7 Saturday eno okoosa enkya tugenda kubeera ku Jazz Pier Munyonyo munansaasira soogeza kibuli kubanga nkutuseemu embeera nga bwe mugiraba naye era mbasaba tugume tubeereyo mumpagire kwegamba simanyi bindi nnyo byakwongerako naye Saturday eno mbasaba tubeere ffena ku Jazz Pier Munyonyo era twongere n'okusabira omukulembeze waffe asobole okwongera okusuuka mukama bangu